sauna ngeteekwa kasita muva mu sauna ne mudda mu steam aba alina okukalakatirayo bekalakatira mu steam otegeeza tuteragera mu sauna kati nze kankunyumizeeko emboozi ya sauna abaana bezi soko tuliza omutyo sauna abaana bezi nate nno sauna abafunawo n'abakazi n'owasa omukazi wegendereze nnyo omuwala wamujja mu sauna abeera mu sauna buli lunaku nga akugamba akawewo sauna ennaku zino zebateekawo abakyala free sauna nga buli kaseera nga ye tava mu sauna ng'era amanyi ne sauna gye ziri abamu no bascreaminga mu steam bath nga mulooza byakusaga bath ya mu steam babaayo bangi olinga akaabira ddala yayi onina wallahi kulayirira bwenna abandaba bw'olibozzeemu okundaba mu sauna ndabisa olimba obozzeemu okundaba mu sauna ojja kulanga awe mabega sauna by the way now n'ekigambo sauna sikyamanyi kisoma. Okay, anyway, kati waliwo so balina n'omuze wajja omuwala nga azze mu sauna bagamba oluusi olina kosooka jangu bambi ngenda ku scrubbinga kati abawala bamu bajja mu sauna nga talina scrub okitegeera nga talina oluusi na sente za scrub okitegeera scrub kyekyangwe no scrub ya bizigo bulimu oluserasera kati abasajja bagenda mu steam kati scrub omuwala wakkiriza omu scrubbinga aba agenda muli oba kyobaki okitegeera lwakwanza ntera scrubbingira abawala sente era nkola ne mobile scrubbing so kati gwe abayagala osobola okuba nga ojjako mu ka inbox era kati gwe n'ogenda mu sauna wallahi katugambe nti waliwo ekibaluseewo immediate n'ogamba abasajja mukubawo layini mangu mangu amba mwesibe bulungi leesu mukubawo ogenda okulaba nga emiti gyakuze dda. Professor, wabaawo abaana bano kati tugeze okyana fusanze kyana nga kino muteesezza kinywedde ebyokulya byo kibiridde kirize ki mugenza awantu ogenda otuuka nyekigambo kyekonya akagiri wamanga gwe professor omukalakatirawo n'akagereke na juzi ku lwokumeka wiiki ewedde nafuna akawala kalungi ate kampanvuyiza ebbanga ddene nkasanze nnyo mabaala agasinga genkoleramu akola kali nga kali awo keeru kalungi kalina obutafiga kyekyo akawala nkagwako nkagamba mwana kiki leero biggwa nekansuubiza okaje mu bbaala kati nenkaleka nekagenda nekabeera mu tayimu zaako ezavinga faani ki kati tayimu nga ssaawa 9 eyo 8 nkagamba mwana budde bugenzi njagala kuddayoka nekagamba sooka ojje naye tuli mu ttooyi nno mu ttooyi gye nali njagala okkalira ku bbaala Wale manyi gundi restroom zebala wabeerawo ez'abasajja n'abakazi. Sibbala zonna nti ettooyi z'abasajja n'ez'abakazi bazaawula. Ebbala ezimu bazaawula. Era zonna bazaawula. Naye tezibaamu security. Siwe kiri. Bbala nti nnyo mu Kampala ezirina security ku ttooyi. Okitegeera? Kati omuwala wagenda bw'ati n'ayingira mu bathroom zaabwe ojja omugoberera. Ng'oggalawo oluggi nga mweggalirayo ng'omugamba mukulu tukimale. Kati ngenda okukwatayo bwe nti jjuka twenuunya emimwa muweeweeso okwatayo bwe nti nga ngamba omanye ekituufu. Ndi mu kibada. BBT. Ngenda owunyako bwe nti nga bya ddala. Kati gwe wategeera otya empunya ya that blood of kati anti togendayo nnyo amunyonyole kubanga otegeera ono musajja oli mufumbo siri mufumbo kati bw'aba talina mukazi nga yasi aha wuliriza nze nnyina omuze abawala abasinga jangu tukole sembera ano tukole medium show asaba wuliriza todduka wuliriza nze nalina omuze kuva dda nga wentwala omuwala nsooka mu bbangalo Wekube ngane kulanga wagonda nnyo mazinga mangi nsoka kombako kati ngogo mze gwankwata nsoka kombako no muwala ne waba ngambye nti ndi mu kibada nsoka kombako baba wala bamba yayi omuwala seba dira tomato sauce
Namuwa katambala n'ateekayo bw'atyo kubuzaabuza atera kuddukeko ebyaddala kaakati zenga olu era nabakwatanga nnyo ng'odiiso ono wamutuleetedde leero nkwatayo bwe nti nenkomubako wempulira tomato nga ngamba nja kulya bijjeeyo nga mmulya nze nkubuulira olunaku lumu lwe nakikola nga byaddala nga byaddala kibada nagenda okukombako bwe nti nga kibada okuva n'olwo njagala kumanya ku mpoma y'ekyekibada nga wali atobye bibye na wano nga musaayi ne wali nga tomato kuba tomato yo nali muliddeko wano aba atobye bibye amazzi g'ebijanjaalo gaba gatungununamu katidi gatungununamu owulira ate nga bagaseereramu owulira nga gasomba nnyo amalusu mukamwa kati ag'ekibada owulira gabamu olusukaali n'olunyonnyo n'okuwunya kuli ekyo kibala owulidde kakati nze tewakanna bw'oli okombe ku kibada ze kubulya gw'ojja ogezeseeko olumu edi olaba gy'oka ogezeseeko ekibada nze njagala nkubuulira ekibada just ekikiremesa nti kiwunya kati nze nalina omuwala Aisha Pimpin ali kati ali India oba ali Dubai. Aisha Pimpina yalinanga omuze omusajja batamwagala nga ali mu kibada akuwa bulungi ebijanjaalo byo n'okalakata naye atuuka time nakkombesaayo n'omugwaka bakuli ng'akimanya ali mu kibada era ayomba wali eri n'agamba jjako ettaala n'ogwayo n'okomba tekitta kibada tekitta nze enfunda ze nkikombye nnyingi gwewaleseeyo topiki nze njagadde kulambuliraexperience gyandina mu bijanjaalo njagadde nkunnyonnyole bulungi kubanga ebijanjaalo nze nkalawabuzizza kumanya ate tukolera abantu kati tereera profesa wangambye oli kabaka mu kukwana mu kukalakata mbadde nsaba onkwanire mu kino ekyana wano twekwanemu tusooke tufune obuyinza omusajja yenna wuliriza totya kubanga kino kigenda kuyamba mulabi ali mu tulaba abaana bangi nnyo bali mu biyumba nga yava e Uganda nga tebamukwanangako era mwena bakadaama kana akaseera ka moment kana ak'okwekwana mu kayige kati ebiseera ebisinga asajja tulina mulimu ebika mulimu omusajja akwananga kwanisa ssente naye nga tazirina naye nga gadget oba ebintu byayina ng'osikirizibwa amangu n'ogamba olaba ayina eyo emmotoka byaddala byaŋŋamba naye nga tayina kati n'abawo oli akwana ng'akwanisa bigambo yenze awo wenyine wetwagalaba kukwanisa bigambo n'okkiriza ate nga nkwanira mu layini y'emu gye ndimu kakati waliwo omukwano gwange talina ssente ayina munene ayina n'olubuto weeruti naye ajja nnyo mu sawuna atera okujja mu sawuna akwata abaana b'abendi abawala n'abagamba nze nina ssente ndi mu gavumenti owulira obadde wandyetaze bizinesi ki mwana omulungi osaana okuba nga olinayo bizinesi yogera bizinesi njagala saluuni abawala asinga basaba saluuni botiiki kimanyi idduuka lya accessories atofaayo byetagisa sente nga mmeka gwenga olyoka emitwalo kajjukira mu sawuna mubeera bwereere ya bangi bangi mitwalo ataano abawala bazisaba nnyo kati jjukira mu sawuna muli bwereere tekuli alina ngoezeyadde ebbaaga ye atofaayo sente ngenda zikuwa ku simu olina esimu ya mobile money nti ngenda zikuwa kati nga mubeera mu sawuna olwo aba amaze okumuteeka mu layini gyamwagalamu sawuna ng'etteekwa kasita muva mu sawuna ne mudda mu steam aba alina okukalakatirayo bekalakatira mu steam otegeeza toteragera mu sawuna kati nze kankunyumizeeko emboozi ya sawuna abaana beeziotyo sawuna abaana beezi ate nno sawuna bafunawo n'abakazi nowasa omukazi wegendereze nnyo omuwala wamujja mu sawuna
abeera mu sauna buli lunaku nga akugamba akawewo sauna ennaku zino zebateekawo abakyala free sauna nga buli kaseera nga ye tava mu sauna ng'era amanyi ne sauna gye ziri kuba kati nze kankubuulireko ekintu kimu sijja kwogera bbaala but it was once nze nali sinnabimanya actually nga manyi sauna kintu kya cause waliwo she was an elder n'agendayoko ng'atunyumiza muwala wange yantute mu sauna walungi woocha so nga mpulira I want to experience that thing. My first time to go to the sauna saabitegeera kuba nagenda nzekka ne sibitegeera naye ng'enjokya nnyo ne ngamba why is it so hot nga tisobola nammalayo 30 minutes nevaayo. The second time we namanyira wajja omusajja nga nkwana nangamba yali bbaala ngamba ze gwolaba sauna ezimu kati mu Kampala ebbala ezisinga kati mu Kampala bateekamu sauna nabayo ffe ba MCs tulina ekizibu twagala nnyo okusacrificinga kusigala ku mirimu gyaffe kukola brand ndi MC oli ayagadde ankozese wemba sikkiriza omulimu ba MC ba DJ ba waitress so mba ndi awo omusajja ngamba MC kiri kitya nali mupya mu ebbaala nemugamba amoke nga sibamanya abantu nangamba nze gwolaba ndi wa furniture buno obutebe bwonna bwolaba ebitanda byeyonza bidesigning era yenkwana y'abasajja b'omu sauna ekituufu kituufu nemugamba ye yenkwana y'abasajja b'omu sauna nangamba kati nze gwolaba bossi wa wano nze naye kyenjogera kyakola nemugamba tewali kati nangamba you know what nga tuli mu sauna nze kyangamba kyemugamba kyakola era bino ebyokutyambu bajja kugoba ku mulimu biki nze nsobola omugamba nti ono omwana agira akola kitegeera abasajja mbamanyi baluddeko omukwano nabategeera nasoma kye bayita omusajja teyakalakata nkujjira twali tukyali bweru tetwali mu sauna solo twali tukyali awo ku butebe wano bwa sauna jukira nze already nali MC nga sisasula nengamba essaawa zaali tezinnawereza okukola nengamba kanjira mbeerako mu sauna obudde bugende omusajja we yalaba nga njiyingidde naye neyeeyambula najja nanendaba nga ntuse kumpi ansemberera naye nga nze mu mutwe gwange ekyayingira basajja bangi abapromises abakazi essimu nja kugulira iPhone nja kukolera kine batakikola nga nange baali bampromisinzeko nga mbimanyi ne mutunuulira nga kasajja ate nze neenyinyanyala nga kasajja kalabika bubi nga sikategeera nga kalabika bubi kati kali kalabika bubi abasajja abebika ebyenjawulo no the looks the whole looks nze nkutunulira nenkujja bodde ye nga style ye nga si eyo ya nga kafaanana nganze nga kafaanana nganze speak tukolera abantu speak your heart akasajja ne kayingira ate nze ojo netegereza entunula yange nga sikwagadde nkujjukira ntunulira bwenti nga omusajja n'asembera kumpi nemugamba yegwe siki nga ninamu ne kali akepankama ne MC seerabisayo bwe yajja eno nga nziringa wati wema nempulira nga mazeeko emirembe ate manager ali ayagala nnyo nnyingire kuba omanyi bamanager aba baagala muyingiremu abasajja basasule you understand baagala nnyo abawala babeere mu sauna oyanguye olaba gwe sikusasuza ate kati oyanguyeyo biki emugamba I'm not feeling well omuliro mungi sauna akola skin akuwa soft skin biki kati omulundi ogwokusatu zaali saawa nga 12 nga nina omuwala gwe ntambudde naye nga it was my first time naye nga waliwo gwayagala okumiitinga mu steam bath nangamba tuyingireyoko katono tumale tuveyo tugende mu movie koze it's okay kuba nali manyize ngaza I can't do it ng'omuwala ku engeri gye najja naye nga of course alina okuntuula kumpi nga tuli babiri naye nga tantya abawala bamu bwe tufuna emikwano tetutya bannaffe yensonga lwaki abawala mweryamu nnyo olumbe bayirawe kituufu baba teba munne n'ayingira kuba ye yali akimanyi already yali atuuse munne n'ayingira ngenda okuwulira abamu no bascreaminga mu steam bath nga mulooza byakusaga mu steam babaayo bangi olinga akaabira ddala yayi
Onina. Wallahi kulayirira bwenna abanda babolibozzemu okundaba mu sauna ndabisa. Wow, limba. Obozzemu okundaba mu sauna. Ojja kulanga abawulira awe mabega sauna. By the now. N'ekigambo sauna sikyamanyi kisoma. Okay, anyway, kati waliwo so balina n'omuze wajja omuwala ng'azze mu sauna bagamba oluusi olina kosooka jangu bambi ngenda ku scrubbinga kati abawala bamu bajja mu sauna nga talina scrub okitegeera nga talina oluusi na sente za scrub okitegeera scrub kyekyangwe no scrub ya bizigo bulimu oluserasera kati abasajja bagenda mu steam kati scrub omuwala wakkiriza omu scrubbinga agenda muli oba kyobaki okitegeera lwakwanza ntera scrubbingira abawala sente era nkola ne mobile scrubbing so kati gwe abayagala osobola okuba nga ojjako mu ka inbox era kati gwe n'ogenda mu sauna wallahi katugambe nti waliwo ekibaluseewo immediate n'ogamba abasajja mukuba olayini mangu mangu amba mwesibe bulungi leesu mukuba ogenda okulaba nga emiti gyakuze dda waliwo ebintu ekintu ekira kyemadde njagala obbabuuzaako recently ninaye abantu wemmanyi waliwo abantu abamu bakola ze bayita sex party gye ziri naye ezo ate abazikola bimansulo gye ziri waliwo ne gye mmanyi omakindi awo najja nankumbi buli wiiki ku lwokusatu wabayo sex party bagitegeka bati eyo nekyengera eyo sex party bagitegeka bati ofuna kizimbe ebizimbe kati gyebiri oba apartment nga temuli bantu naye kati enaku zino oli akyogera ddala ni sex party n'agamba nti kati eno mbuukinze oba nsasuddewo kansasulewo okumala ebbanga lya mwezi oba wiiki yonna kati gwe n'olanga enaku z'omwezi wezi titugenda beera mu sex party buli asasulako deposit bakunyonyola amateeka tojja na simu tojja na kamera okitegeera ng'osasula olunaku olwa sex party bonna babakebeza oba oluusi oli afuna luumu oba hotel obutonotono oba bu guest house obutonotono oluusi oli kaafuna n'apangisa n'agamba ennaku z'omwezi w'ekika n'afuna abawala b'ekimansulo ne bamalaaya bano abeetunda bonna abagattamu afuna abaana nga 30 oba 2 oba 15 kisinziira ku ssente z'abafunye mu wiiki eyo okutegeka pati ng'abagamba mujje nga abawala bajja alondamu sayizi gye abantu gye baba bamusabye kozi gwe osasudde emitwalo gyoba tugeze interest egenda beera ya mitwalo 7 oba 5 oba 10 obaako sayizi gy'obwala bw'oyagala kati wonkubira essimu lungamba netagayo ekiwala nga kinene netagayo akawala katini netagayo akayina ebbere tutwe okitegeera era bwe bwala bwendeeta kati time wetuuka abawala mba nawadde dda order nti bannange tetutandikirawo kwezina tutandika na kuzinaazinamu awo kusabbalaza abasajja n'okweweeweeta ffe bawala n'abawala okitegeera kati ssaawa z'okwezina ze ziri ssaawa ziri ng'abantu bazze jukira nayo biringa bya bbala nti waliwo abakeera waliwo abajjaleeti okitegeera kati abantu nga bamaze okujja awo ne mutandika okwezina omwomu mwena nga mweraba kyobukira gwekutte gwokwata kati asamula nga gwoddali ng'owumulamu kongola banno ebeezina then n'omulanga naye woyagala oteekako kondomu oba toyagadde okuba mutwe kuba abaana bo babaawo wali bo abaana gwe mulimu gwabwe abawala already abawala babo bakumiddwa abasajja mulaba ebigendo abawala bo baba bakumiddwa batya obutafuna birwadde babifuna naye babijjanjabya esente zebafuna nyingi kati omwala oyo w'ekimansulo mu wiiki ayinza oba nesho nga ekitinya nnyo nga 4 oba 3 mu wiiki naye nga buli sho mitwalo 5 mitwalo 10 mwala w'ekimansulo kati kyekimu ne malaaya bamalaaya nkugereza kati nga bamalaaya ku Lubaga Road oba bamalaaya b'e Kabalagala oba bamalaaya b'e Bwayiise tasuka mitwalo egi
owulira babera ba mitwalo 2 mutwalo gumu oba 15 short okitegeera kati omutwala ku shonga eyo gwe omusajja n'oba nga omuzinye bulungi akuba akama ne mwewe namba z'essimu owulira nti n'oba oli waka asobola okuleetera ebijanjaalo bye n'osabula abaana bakola egwo omulimu bafuna nnyo naye lwakuba nti gulimu abasinga bafuna ebisiraani bingi era kizibu osanga malaaya ng'ogyeko bad black nga yamalayo naye kati kankubuulire juzi waliwo was it last year but one twa recording waliwo oluyimba lwa Shiba lwe twa recordinga ku lwe twa shootingira naawe wa ku Vegas ya wano ew'Ebakuli naye wabalaba malaaya baleeta ba stripers ba real stripers bebo naye nga buli striper yali awo yajja yeevuga no malaaya wanjawulo kuwa ekimansulo kati okimanyi nti lwakuba nti ebiseera ebisinga ab'ekimansulo abasinga obungi era bakola n'obwamalaaya beetunda okitegeera naye ow'ekimansulo ebiseera ebisinga baba ne ssente nabafuna ssente okitegeera kyekugambye nti ow'ekimansulo kizibu omusanga ng'akolera mutwalo gumu kitundu oba 2 ow'ekimansulo ssente zatandikirako ate nga kyaliwe yamututeko eyo ddira oba ku mulimu ow'ekimansulo afuna emitwalo egyo ekitini ezisookerwako entini okitegeera ate nga gye bagenda okukolera ekimansulo babafuuwa chance emukwata n'abawo ekigagga ne kiyimuka ne kimuwa era ebiseera ebisinga afunawo bo be bayita obuwodolo bakayita kawodolo bwagenza okukolera oba bbala oba ki oba house party aba alina okufunayo abamuwa ku ssente nga bagenda mumuzina kyova olaba omwana w'ekimansulo anyuka ng'alina emitwalo 3 mitwalo 10 mitwalo 5 mitwalo 8 okudda waggulu era omwana w'ekimansulo tasobola kusula nga talinaamu ku ssente ebiseera ebisinga okujja ng'oli mulogeba ng'alina gasiraani babeera bulungi nnyo nnyo abaana osanga omwana omuwala w'ekimansulo neyibawo naye nga gwe tomanyi nti gwe omulimu gwakola okimanyi nga siba yeebase ogolaba olweggula agenda mwe ne mulowooza n'olowooza wamalaaya oba akola omulimu ki naye ng'akola kimansulo naye nga mwe baneiba temusobola manya mulimu gwakola ne munoonyereza ne mukola mutone okitegeera olw'ensonga nti ebiseera ebisinga ebitundu ebikolebwamu ebimansulo mu Kampala biba byakyama Professor Abe okitegeera waliwo akabuuzo akenandyagadde okusembyayo nga nkubuuza abasajja beetunda batya sajja beetunda batya sajja beetundira ddala nange kenyini nga mwendi taata nange nga mwendi leka twetunda ddala kasitoba nga teweetunze kuba nze ngezezzaako nnyo era nakati nkyagezaako okufuna omusajja angula nga musajja munnange kuba omanyi wengambira bwentyo nti okwetunda kw'omusajja ng'ogenda kuguza musajja munno bifuna ate birungi obibeerera ebirungi teri musajja yeetunda nga bakulya akabina owulira nga naawe oli amatako n'otagaggawala era kyovula nange ngamba wendi mufuna ndowooza obwavu wange bulikoma gwe tola kikeni ate ekituyambye nti ye yava nayo n'atubuulira n'agamba ye ebbina talikombera nusu kasanvu yakyogerera yatugamba yabyogeza buto kavidiyo akajuuzi ne fesinga eraga nti kajuuzi teyaliyo wano akana akajuuzi yali kikeni vidiyo njirina na kosimu yange neyalinkinga njirina ne musimu yange buli bu videos nga busatu ayina vidiyo bya bungi kati nayawulamu n'agamba bannange ate kati tolaba omuntu okutaakawo etteeka n'agamba bannange mwenna abanzina ne benzina sikyaddamu kukomba bina nga tompadde ssente zisukka mitwalo 2 ebbina nabikomya luli eri omuntu agamba nti nakoma mu covid okukomba ebbina kyogamba tumaze emyaka emeka nga bukyanga tuva mu covid sesatu oba ena ekinene ennyo kyogambera ebbanga liwanvu nnyo
ne waba yalokoka kale nga yakalokoka juice ne omuntu kitegeeza video eyo yagikola after covid ole yagamba ebbina sityaliko nusu kasanvu kanana waliwo otegera so kati ne kugamba nti owulira ne kugamba nti omuntu ali ebbina bananga agaggawala omuntu kati oyogedde kwekyo era wabale kundeetera namboozi ya bbina kakati munnange ngenda kwana omuwala esimu yange sijina twandi mukubidde nako n'omuwulira omuwala ngamba Kadaama yakava mu kiyumba nze ndowooza nkwanya omuwala alinamu ne kasente nakava mu kiyumba nze ndi Kadaama biki naye ngenda kuddayo emyaka mu maaso awo ng'oyogerera ddala ng'omuwala nga manyi muwala n'ebifaananyi bye yampereza ku WhatsApp nga ndabira ddala omuwala kakati nga tukola programu wayitawo ebbanga lya mwaka mulamba nga twekwa omanyi okwekwana nga mwesanga ku mutimbagano twesanga mu group za WhatsApp ne twekwana okumala omwaka mulamba kati lumu neŋŋamba kange nendaba omuwala ono mukalakate mubuuze oliwa nti ndi ku mulimu konze okola mulimu ki nti ago jangu ojja kulaba nga ŋŋendayo saidi z'entebe eyo waliwo chachi y'omusumba omu entebe ewazza naawe waliwo chachi eri mundako era omusumba amanyikiddwa waliyo oba essomero lya simanyi senti biki ati mune nga ŋŋenda ngemanyi nyina miitinga muwala nga n'eddoboozi ne message bonna bu audio bonna ku WhatsApp nga ddoboozi lya muwala kati ntuuka nga alinawo kagundi katunda snacks bindazi biki kali awo kalinga kakioski kati ntuuka ajjako ettaala nga ndabira ddala muwala nentambula koolo lwe nagenda yali ambadde ka patula nga kajini kamutippi owulira nyingira muka bizinesi ke ntuula mpa akatebe bulungi yampa amazzi nali nyonta ennuma aluma mala okunywa ku mazzi tunyumya kati ngenda nti tuli babiri ffe kantandika omuweweetako bwe nti muweweetako okola emize gya walumbe ntandika osabbalala naye nga lwendeeta omukono nse nkwate ku bbeere ng'agukola ki agujja nayereka naawe bijja kunyumisa nnyo okitegeera owulira ddala ng'eddoboozi lya mukazi yamuwala omuwala gwe muwala gwobaola akavidiyo kano oba gwe yeeyita omuwala njagala nkubuulire wankola ekintu mwana gwe kati nga nsabbalala mpulira njagala mukala kati kyavajja nantulako bwati saakikola nti jjukira yali mwavu kati uliriza yali mwavu kati nga nze ekindeese ku kalakata naye nga njagala kalakata muwala ngeri ekirozo kyange ekindimu nti muwala gwe nziza okalakata kati ajja ntuulako bwati wantuula katandika okwenyolera kuli kuwaya yange bwati jjukira nsabbaladde mpulira njagala kulya kati nga jjukira ayambadde kapatula kamutippye bulwempisa emukono bwe nti nkwate ku bijanjaalwe nga tanzikiriza ebyaddala kati kyeyakola ndowooza naye atuuka time n'akola ki n'ayagala omukalakata kati ajjamu kapatula bwati addamu atuula kati watuula ndowooza ebisigo ng'abikwatidde wano kati nze mpise n'omukono bwe nti nkwate ku bijanjaalo nkwate eno ku munyo era ng'omuzeego nkwata ku munyo nze mmanyi nkute ku munyo gwa muwala kati nga bulwensembeza bwe nti nga omukono nga afunzaawo bw'ati nesikitwala nga kikundengamboye nga manyi oba kaana akato kawalako nakwana ti kafala tekamanyi byakwekalakata kati wetegerera nti ndi ku musiyazi ndi ku musajja munnange ntabuka nga nsabbaladde mpulira emiswa jereeze ntabuka njagala ngumusogge na maanyi olwatabuka bwe nemunyweze newemunyweza bwe nti omukono niwe nwana nyingize ngenda olira nkona ku munyo nkona ku munyo kati ngenda okugira nti nemuga kalekalera kale mpise ku bisambi mmanyi muwala gwe ŋŋamba kati wembuukira
agira yeye nyini yatuka ndoza nasabala nagira waya yange nga tagisoseka munyo agiteeka munyo ne mgo wayi kiki ate ebijanjalo bibadde ki mwana mama navaawo nga sikala kase waya avuga bakute washamu nkugambe era nali mbuze namaliriza owulira nagala laba nteeka waya mu munyo ne mugabo waayi awo sijja kukola ki sijja sobolawo sijja sobolawo era nentambula nenyambala mangu nga ndaba ekyoyoyo nga kimpeddeko kuba kasita yagala ogiteeka mu munyo bw'ati nali wateekayo amalusu eno ku munyo eno wayagala nze nyingire mu munyo waya neegwa waya yagwa nti era navaawo nga mmanyi muwala naye namala nenkirowooza mu ki olw'ensonga Facebook account ye nali njirina kati okugenda okukebera ebifaananyi nga siraba mu kifaananyi ng'asibye enviiri ebifaananyi byonna yasala enviiri enyambala y'abawala naye ng'okusinga ateekako enkofiira ebifaananyi ebisinga ayambadde ebiteeteeyi ayambadde empale biteeteeyi kati nenzira mu bifaananyi ebikadde byebyambuusa nti bulijjo nkwana musajja munnange omuwala omuntu yeeyita Reema si muwala omulenzi yeeyita Reema oyo gwe nali ngenda okuva gwe nali ngenda okusooka okuva nkyanoonyayo omuntu ng'alina ssente nga ogenda kunzija mu bwavu nga kikeni bajja okusiba nkuwe omunyo gwange bajja okusiba oba gwe kennyini nkuve ate basiba tebasiba singa kikeni tali mu kkomera singa ali mu kkomera ate ngejjukira nti ebya kikeni bya juzi si yekka by the way bangi abasiyazi bangi yesu akwante tubamanyi bumanya naye kati kyenjagala okumanya kyekino abakulembeze baffe oba ki mwakikola officially ekiri official mwakikola official nti tekiri official kiri wekiri era omukulembeze w'eggwanga tibuhabura kati ate bagita erigwe kiri erigo kiri irigo olira naye nga olaba nti enjaga ubakwata ng'onyo enjaga musango naye namba esinga nga ogasane ab'amagye n'abali mu gavumenti ng'anywa enjaga bangi beerikodinga nga ne vidiyo nyingi nyo eza Bobi Wine eziriyo mu nsi nga Bobi ali ku njaga naye era okitegedde vidiyo nyingi zendabyeko Moze Radio mugenzi ne Wizo abaana batadde obutambi ku mutimbagano kuno naye sinnalabayo omwana gwe boogerako oba gwe bagamba ati kisusse abasawo bebakyasiza tulagawa kibi era bakwata singa bakuzuula nti olina omuntu gw'osiyaze nedda era bannange nammwe abatulaba bwekibanga kirinawo omunene yenna mu gavumenti kirinamu omunene siti bwe kinaaba kirina we kituuseeko ensonga egambisiza omwami ono agambye nti ayaga singa afunayo ansiyaga wagwensiyaga kuba kati nze ndabye omanyi lwaki nkyesabira wuliriza soka wulirize omanyi lwaki nkyesabira bannanga abaana bagaggawalidde mu bisiyaga abaana bagaggawadde abaana balinnya ennyonyi waliwo ne muvubuka yalinga abeerawo genda ku TikTok waliwo gayi ku TikTok bamuyita Canada anti-Canada yali mulenzi yennyini ng'abeerawo kawempe owulira essaawe n'ambala byabakazi kwasiba n'enviiri yeeyerusa yeebyulira ddala era ogenda ku TikTok osobola omulaba mugagga waliwo omulala bamuyita yava eno Uganda nga bamuyita Kim era nakati ye Kim Love oye bamumanyi ne wano mu Kampala nga bamumanyi naye mugagga mu mirimu gyonna egiri mu Uganda abaana bangi afunye mu kisiyaga mu mirimu gyonna egiri mu Uganda era olabye ng'ekyo kyekisobola okukwanguya munange ate nga musango okulisikinga ebiseera ebisinga kwe kugaggawaza mu nsi yonna riski ya kati okubamu akafaananyi gwe ssebo omuntu abadde omwavu juzi nga bu video bwata
sente zipanze bwati bwebiri bwetano bwemeka emmotoka zavuga ziringa 6 zonna za bbeeyi ayina amayumba ayina amapoloti ayina biki kyokka talina adde omwana talina adde obuvunaanyizibwa kitegeeza ekisiyaga kirimu sente era bannange sibakubiriza mmwe mugende mukiyingiremu mukijoyininge nekubiriza nga nze era nkyegomba nga nze naye kituukangako jaswa kubamba funa era mbalabye bangi ababiyingiddemu mwami Abdi tuyanza olunaku olungi era togenda siyaga bakubuuza togenda kuyingira kisiyaga mbuuza gwe togenda joininga kisiyaga ate nga abaana bangi b'okuva ate kati ke wayingira mbwa MC jukira bulungi obwa MC mulimu gw'abasajja suwe kiri ati go bakulabanga emmali abaana bangi era wandyekubidde omulanga nedda God forbid no kyemanyi ebibala byokoleramu ebitini byokoleramu abaana bangi I look like a tomboy but God forbid I never even wish to be obayise kati obategedde nti obimanyi kusera ne wemba nyimiridde omuntu abasobola kati nali ku Friday recently I was sija jogera linya naye nali ku bala mukampa omuwala gwemanyi sijukira odesibako nnyo sijukira namulaba but she was familiar like nga face intero jiraba but I don't remember where I met her omuwala banaye nga mulungi nga kawala keelu katono nga kalungi but yali ayambadde short kijini nga sibye balance etuuka wano like mu bisambi ayambadde t-shirt kinene kya red nga kituukanga wano nga ayambadde belt egira bwete luzinga then ayambadde tie nga atambula like a bouncing nga balenzi like she looks waliwo muwala ayambala ebyabalenzi n'olaba nti abyetaddemu just bete satu she's smart nga she's a tomboy naye simusiyazi but a girl was like a girl naye nga ayambadde by'abasajja ate nga bouncing nga yeteekamu ng'akikaka. But please, I don't think it's a good idea. Ate kati abasinga okuntama bebano, abasinga okuntama bebano. Mwababiyingira nga temuyina yadde ekikumi. Yeah. Ababiyingira nga temuyina yadde ekikumi. Bebasinze otambuza ne sirimu mu basiyazi. Abavubuka abayingidde ekisiyaga nga talina sente. Like you have started doing it for jukira naye yennyini aba ayagala sente. Kati laba tena omuzimu ne gumukwatira ddala jukira guli muzimu. Muzimu kwanze namanyire okukalakata ebijanjalo byange ate nzire ku munyo gwetwala mwogo guba muzimu wande nagenda kwa kubala lyali sijja ku Power King nyingira bulungi nabyo mugo omanyi muwala ningo omwana buli mwesemereza ng'alinga nesikako Ndowooza just tasimye busimye kitegeera. Weba ati abatagala mumanya nnyo nga ndowooza batasimye busimye. Munange mala kati nywaya akacupa kamu nywaya akokubirako okusatu kati awo nga ngamba tonywa mwenge. Nga confidence eyongedde mu kacupa sikungambye ecupa sigambye mwenge. Ecupa. Anti kati ecupa waliwo ereta confidence. Soda taleta confidence. Taleta confidence. Ozanyisa. Amazi. Ono mwana mubulire ku Rock Boom. Rock Boom gives you energy. Ne Red Bull gives you wings. Kakati nga tuvuddeyo. Kakati nkubye kati confidence ekoze eki? Ekikonfidence kiweze kiri bwe kiti. Numbye lumu. Mwana weka wavaaye omuwala. Gogoyita omuwala. Muwala. Nanyimirira mu maaso bwati n'agamba va ku baby wange ndowooza byakusaaga naga boy noonya woogwa kyokka nga toli kikyalinga yakkiriza kitegedde anti abo abawala ebiseera ebisinga ono gwaba akwana ye aba akiruddemu kati gwe bakwanye abamupya oluusi aba akigezesa nakigezesa oluusi nga bakwana baba ne ssente kati munnange ekyatuukawo
nga tukwali nga mwana azinga kikonde nze ndowooza byakusaaga kyokka naye nayambadde nga muwala naye ng'ali serious ekyavaawo omwana akwata cupa yagala jinkuba. So what happened was the bouncers waliwo bouncer yajjaawo najjaawo nze because awo obanga gwaleeta akavuyo mumanyi obeera ng'oyomba buli woba oyomba n'omukazi esinga omwami gwaba musobi nvaawo naye ngabiri serious munange ngambiri kaganze ngamba kati nga ndowooza oba kaana kanfunye bubi naye at the end of the day nvaayo tudda mu parking tujja emmotoka yaffe gye twazze twasanga omwana bamuwanise wali ku guuni ku mmotoka ku bonnet nga banyumya baali tebalina kye bakola naye nga banyumya naye nga entula gye batuddemu nawanika. So byebyo bannange olunaku olwaliro ndowooza kansuubire tuyinza obikomya wano obadde olina kyogamba baana balenzi eno emessage gye mbalekera mulekera okuyingira ebisiyaga ebitagenda obbayamba nga tolina don't make it for fun. Abamu bakiyingira lwakuba baagala bugagga. You understand? But if you're not looking for money, if you know that gwokwana munno mwavu byesonyiwe, that is a very big case. So olabookyanga ofunyeyo omusiyaze n'akuwa akafonga kano n'agaakafo. God forbid. N'akugamba nti kati walonda wammwe. You are fully in charge, in control. Kisasi yenna mukuwadde kisasi wano Eddie olaba wendi si wabi ndya nywa kyenjagala nkikola tesa okuswala. Not even that, I promised kale nze nganze kale engeri gye sibyagala ne bwe bindabikira obubi I will never. Kati ate nze ndaba ebyabawala birungi. God forbid. Ebyabawala just kwenuuna amabeere kwenuuna eno wansi ku bijanjaalo I go down on my fellow ladies. Yeah, no. Mbadde nandikulazeko ku banaye Sunday after bwekwasa. Sunday after wete akajanjaalo n'akateeka kamunne bw'ati. Naddira akajanjaalo n'akasaku. Totulabbira ku video. Omwana naddira akajanjaalo kano n'akakonya kamunne. N'abanga abuzanyisa bw'ati. Okitegeera ne bawumbirwa n'olanga bawumbirwa bonna. Wavayo wateekayo engalo bw'ati. Embooko egenda okunyooka mu ggulu. Embooko egenda okunyooka mu ggulu. Andi kati obuzibu omanyi lwaki? Omwana yayima n'agamba busisiri tuwabukoyi mutuyizeeyo obuyimba obulala. Obula. Kale bannange mwebale nnyo kubanga leero mwekumiddeko tubadde the mighty three leero tukuleetedde emboozi wafunyeemu ekyokuyiga sigala ng'okiyiga munnange abbe nze nkwagaliza olugendo olungi ku kyoba osazeewo naye nze sinaba kubasiibula naye nze mbadde ngamba abbe mu lugendo lw'ogendamu nze ganze sikuwagira naye wofunanga nze abbe sikuwagira njokyayo okunjokyayo tekigaana kikeni be yabeeranga nabo tabawa ku ssente ali mu ssente oli omwana ali mu ssente oyinza nosanga omuzungu akulira ebisiyaga nga ssente azituukiza ku ye naaba nga yazisaasaanya mu Uganda okitegeera so ogwo omukisa nange wengufuna neeyagala nnyo just olina kugula budomola bwa butto oyiro ne ubeere ewaka nga buli ofuna agenda okukalakata ogendawo ne kaliita 10 boterevu oba liita 3 nze nsigadde nga Mr. Eddie official era bago tunala musisikana omune munange Quintessa MC omubwati ne MC Abby Kamana once again bane kampiseo kana kalango nga tumala nga tuggalawo ennaku z'omwezi nga 18 omwezi gwa Desemba nga 18 Desemba bannange tuli ku Oasis Villa Erugoba. Oasis Villa Erugoba tugenda okubeera ngenda bankuza emyaka 22 mu music industry. Music industry lugero luwanvu olw'ensonga nti abamu balimu nga ba MC, abamu bayimbi, abamu ba DJ, abamu ba karaoke, abamu
bakimansu oyina music industry okitegera so byonna zembikola byonna nga wochula mfunyemu emikwano era abamu ku bayimbi abagenda okujja abamu ku benatoba nabo mabegeeyo mu karaoke benabeerako nabo so temusubwa mubeereeyo nga 18 December ku Oasis Villa wali Lugoba owetera bwayise ku kidde nabweru ekitundu kyoddaka oba kiyita Lugoba ekifo kiri ku kubo kwennyini banange mujje mupagire Oasis Villa nga 18 tubeeyo fenna Sauli dateba MC bonna abetabu bagenda kubeerayo Riyad MC I sign out for now see you when you see aba 10 na mpera musule bulungi ebisigadde mugende ku Brown Skin Invents have a blessed week